Wow, ekitundu kyaffe ekisembayo ekya programu esebiro kyalina muzikwaga nga Moses Wamala. Ekitundu kino tutandike waliwo engendedde mukuumulako mbadde nkulekedde emiramwa oba omulamwa ogw'emisolo emijja egyatandise dde okwogeza bannayuganda ebikikinike nga gavumenti erowooza nti gye bajja egenda okuyitamu oba bwesuubira nti gyejja okuyitamu okubeera nga ebaako ebyenjawulo byekolera bannayuganda mu kiseera eky'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Emisolo mbadde njanjudde bannayuganda ate naawe nzikiriza si mipya gy'oli. Kituufu tugambe nti ndowooza gavumenti efa ku bantu yessaawa okubbulula ekonomi n'emisolo gino. Ekigambo ekikulu ekigambo ky'emisolo nga bwezogiwulira ebyo byonna bagezo bireeta nga bipya gye muli naife tubadde tujja tubisuubira era egyo emisolo gijja kuyita kisooka naye jijja kuyita hati jijja kuyita kubanga ati gavumenti ekola ki omulimu gwayo omukulu olwali bubuuza gavumenti omulimu gwe guli mukulu kusolooza musolo terina mulimu mulala gwe gusinga obukulu kakati kikangerageranye ku muvubuka oba omusajja omusajja yenna bw'ayagala ennyo ebirungi nga mwotwalire n'abakyala nga takola alina okubba ajja kwazibe. Omusajja yenna bw'ayagala ennyo ebirungi nga mwotwalidde abakyala kuba abakyala kimu ku birungi Katonda byeyateeka ku nsi kuno alina okubba asobole okutuukiriza okusanyusa n'okufuna ebyaba yeetaaze. Mu context eno ajja omukyala yaliwo ebirungi byebiriwa kakati gavumenti yagera ebirungi tekola kubanga terina mulimu. Tuyinza okukankugeraageranye ku nte tulina ente kati zibalunda eziva mu liitaana olunaku naye oyinza okukola pateyo ng'amata ago gagenda kunywebwa abantu nga oteese mu kutuzi noga nti amata gano liitaana gano nti bwenteeka mu kutuzi abantu bange abagenyi 10 bajja kukola ki bajja kunywa ente guwadde liitaana naye ogenda okukola noga naye abantu bengize nga basuseemu nga ndabika nyingidde nga 13 kanzireyo ente eno ennyongerero liita z'abantu 3 kitegeeza ogenda kudda na kibeere kyayo tokime mata togenda kudda na mata agajjawa ereetaana. Kakati gavumenti erina okukimanya nti eri ku double taxation abantu batekisinga buli wamu yatuddako road license neziteeka ku mafuta. Kakati olwali road license genda kuddawo amafuta gagenda kuddawo omuntu alemedde okusasula emitwalo 2 ate bunaku olina omwongerako ki singa abalemereddwa naye alemereddwa emeka kuba tewali ajja kulemererwa 2 nga ayagala agalemererwa ataasibwe kitegeeza gamukoze eki gamulemi. Kakati ogenda kwongerako baden omuteese mu kkomera makomero olwo takyasabola kukola emmere kwogenda ogisasula sigavuddemu ngaddemu. Bweyogera ku nsonga waliwo abadde ayogera ku nsonga era mbalabe badde baminisonga nti waliwo abalina amamotoka amangi nga leero bayagala avuga eno kati nga baagala bakendeeze nti atist ezimu bazireke ewaka akozeseeko ng'emu bwetu nti kyekimu ku kigendererwa kya kati yo gavumenti efuna ekito si kyekigendererwa ekigendererwa kunoonya ssente kyegambye kiri ti gavumenti ejja kusolooza buli kintu kyonna esobole okutuukiriza abakazi be baliwa n'ebirungi bye biriwa. Tulina bammemba ba paalimenti 5 n'omusobyo bye birungi byedde nkugamba. Tulina bammemba ba paalimenti 5 n'omusobyo tulina ba LC 5 district 10 mega 12 n'omusobyo kati bwoteeka ku district kya paso n'omumyuka we ne speaker we be bantu 3 bara DCs oba ogenze mu bantu 300 n'omusobyo 307 kati genda kubara DCs bali 2 abantu bali 2 bakao kateekako bakao teekako ba minister. Kakati ezo zonna ssente gwe tokola kubanga gavumenti ziri zasobolanga okubeezaawo ebyo ebintu Uganda eno kanji kugerezeeko akantu katono nnyo nti omuganda alina ke bayita olusoggo. Yes sir. Olusoggo luba bwe luti n'oyiwamu naye bw'oyiwamu ebingi biwagamira ne bibeerawo sina kindi n'okuyika akantu konna ne kagweri. Kakati gavumenti yaffe ekyusa olusoggo n'eyiira eno kakati kino kiddawa okitegedde kakati gwe toyinza kuba na ggwanga nga tokola ebikola kifuula yes tolina kyokola
eggwanga Uganda luli lyasobola okubeera ne ssente abasajja baamini basobola okufuga $1 ku nusu 7 kubanga lyalinga likola lyatwalanga emmwanyi wa ebweru. Bw'otwala emmwanyi ebweru n'otunda ng'oyise mu coffee marketing board n'ofunayo obukadde 100 bakusolozaako obukadde nga 5 abazungu. 95 bukola ki? Buddawa mu ggwanga Uganda, Bank of Uganda bujja bwa $. Nekkakkana ne stabilizing economy nekola ki? Kakati olwaleero tuyinza okuba nga tutwala emmwanyi nnyingi okusinga ze twakolanga ki? Naye bwe tutwala emmwanyi $5 tuzze $5 lwaki? Ze zigenda eri mu kyalo ewaffe ku bakazi balazi sinye enkumi ez'esi 5 buli mwana ayingira mu ki? Kusimba omuti gw'emmwanyi, ayingira okwetikka, ayingira okukola ki? Kakati kitegeeza ndi mu nsako y'eggwanga temuli ki? $. Gye tulina twewola ki? Twewola neewole. Ate otumalize ntwewola amabanja, ate ne tuddamu omwaka oguddako ne twewola ssente tusasula amaki? Amabanja. Kakati future gye mwogerako teyinza kubeerawo. So ekisanja kino tosuubira kusekiwalinga future. Ekisanja kino era badde nsaba President Museveni nga bw'akitunuulira yeebake bugazaasi mukagambye nti kati bane mmanyi nti nze Fountain of Honor nzizeeyo ku bantu bange abawansi bamemba of parliament mu namba yiye njagala abantu 76 baminisita 26 asobola okukola Magufuli bye yakola mu myaka eki. Ate mugati sigala nawo tugenda ndoza bye mukwe bye biri mu ya omukulu onani Wilfred Niwagaba naye nga ndaba n'ekisanja kino ndabanga watali ssuubi kuyita kati tekiriiwo. Kakati ekyoyogera ku future teriiwo kubanga expense gye tulina kiringanga guli musajja muganda bajja bakugamba nti tugenda kuwabya lumbe olumbe biseera bisinga obungi tutirako ente naye ne baleeta akamyu ne bakasala ne bakasola mu pipa ey'amazzi nga kemufumbi n'atali ennyama kwola akali atakawulira. Kakati olwaleero mmwe musazeewo mudire eggwanga Uganda muliwanyiseemu ku expense ey'abantu 5 n'omusobyo. Kati eggwanga Uganda essente ze tusasula njagala ojja otuuka olunaku lumu okazituleetinge minisita LC5 kaawo RDCs n'abagendera mu sekita eyo nga be bantu ba gavumenti besasula omusaala omwezi ofune omuntu omwafu ofune abantu abo gavumenti esasula sente mmeka kuva ku BMP. Kitegeeza gino emisolo gyo girina okujja olw'ensonga BMP bagenda kusasulwa ki? Ze zino sente ezinoonyezebwa kubanga bangi. Toyinza n'okukwatibwa ensonyi n'ogamba nti olwaleero mu kifo ky'okuzimba amalwaliro ate ogaziya parliament kubanga sente zigenza okuzimba parliament sente nyingi zalde president nti ayizuka tugende ku LSS center for somewhere oba tukoleyo bu LSS center obutandikirwako tukendeze parliament eyo abantu 500 olwaleero mbadde mpulako ku TV okuti baga nti omukyalo omwe yeesimye kuba speaker bamulabyeko emirundi 3 mwaka badde mpulira awo bamubuuza ti answered zikulaga watuulako emirundi 3 yewayingire mu parliament kati 2016 abadde afuna obukadde ndowooza 3 buli ki najja emirundi egi oyagasibwaki oyagasa ki ggwanga scrapping awo bonna bagende ofunemu abantu ab'ensonga abajja okukola ekintu ekikola ki tukendeeze eki badeni y'omusala guno gwe tuwaaba ki eno detative yogiraba erina abakozi baayo naye bw'ona ogisuuka n'ogiroodinga abakozi ojja kwesanga ng'egudde nga tekyalina ki. Mu misolo egimu egisuubirwa okutuga bannayuganda bagamba ne 10% increase ku rental income to 30%. Balandiroodi abalina amayumba gano ag'abapangisa nga bakyabanja n'abapangisa emyezi giri egya COVID-19. Ekyo ekisanja okidefininga otya mu bigambo bitono mu hati. Gavumenti erina kye yeerimbako. Tewali landiroodi asasula ssente. Ffe tusasula ssente abapangisa ba landiroodi. Those are collectors. MTN gye baga nti yesinga okusasula ssente mu ggwanga Uganda tesasulanga yadde ennusu. We are the one who paying the money. Bali ba collector.
abakolektinga kuffe naye ne mujja muwawaza abantu amatu MTN yasasudde biliyoni bweziti ezijjeewa yatunze eki akamaffe not collecting on behalf of the government nagiwa sente naye ente gyokama yali 5 ojagala munki iyo gavumenti egenda kutwala kibeere kyante biriwa byosubira mu kisanja kino ebyandigiddwako omusolo ko omusolo yesi gwetaagisa okukulaakulanya ensi byebiriwa ebintu byabigiddwako omusolo mwebiri nga parafiini amalwaliro ebintu sekita ezetaagisa okubeerako ennyo dda ku malwaliro ekyo kimu dda ku masomero ekyo kyakubiri dda ku nguudo kyakusatu genda ku main cause number 1 esinga mu ggwanga agriculture genda oyipotinge tractors sitandika okugenda ku magombolola zaaliwoko twalaba ku mulukale ziriko grow more coffee grow more cotton okitegedde kati awo ojja kuba okoze bira byonna ebisigaddeyo byokwejalabya oba essimu batuteekako intaneti bukadde bufaanana butya naye ezo sekita ezisooka ezenye 5 zisooka ezigibweko omusolo exemption yes tojja kuddayo kusanga abantu bapaakinze mu saaluuni noddira abaana bonna badduka mu kyalo nayingira mu saaluuni n'omubuuza nti ye munnayi nti wano osala emitwe emikadde akatonda babanyambye ensalawo emitwe nga 5 bakusasula batya pasenti kati fe abangu ogenda okulaba nti omutwe gwosaze gwa 10,000 kakati pasenti gyabafunye ku mitwe 5 naye kati abo bonna bonooleeta agriculture nebeera ngaetambula bulungi togenda kuddayo basanga mu Kampala kubanga agenda ogamba nti gweyaleka mu Kampala nti kiki nti munanga ka erufu yakaguze milioni 65 yazijjewa yalimye ennyanja noonaboka kuddayo kulima ki ebintu by'omusolo bikyalina ebbanga ddene nnyo naye mu maaso awo mu ddakiika emu ekisanja kino osobola kidefining oti nga tugenda kumulamu ogusembayo haji kyekimu ku bisanja ebisinga kyekimu ku biseera ebigenda okubeera ebisibi by'eggwanga Uganda. President Museveni sijja kudda ku bali bonna abasigadde. President Museveni nga tazzeeyo n'asobbalinga ne yeekuba mu mutima ye kennyini n'agamba bannange nti tusussizza okwonoona essente z'Abannayuganda tukendeze ku express gye tukola ki toyinza ezo pickup gyolaba bukadde 1,105 eyo gyolaba pickup ezo zonna empya n'oganda ogiwadde RDC ogiwadde omumyuka we baminisitale bavuga emmotoka Ssemujju yabagamba nti mutuwe emmotoka katuzisasulira omuntu ajja kuvuga emmotoka ebisanja 20 ng'avuga emmotoka eki of course naye kati buli kisanja emmotoka mpya emmotoka gy'oyogerako ezo zoyogerako emmotoka ziri 3,405 okitegeera naye oli yabaleeta ekiro nagamba ne mutuwe emmotoka muzitubaleko tuzikole ki teryagera kuba emmotoka mu binnya haji tugeze nti bannayuganda tugumiikiriza nannyo ekimala tuli basiru nali mmanyi nti Uganda tuli bagenda naye tuli bamu ku bantu abasinga obusiru mu nsi muno tugende ku mulamu omulala ensonga enasemberayo ddala ebimu ebibadde mu sabbiiti eno kuba tuba tuwumbawumba sabbiiti ogikuba olukumu mutwe tutunire ensonga ey'abavandimwe haji sijja nakugira tuze tugigoberera mu domain nali njewaliza eddala ogikubaganyako nyo ebyozo ndaba ebintu ebyamakulu ebiriwo biyitirivu nnyo ensonga eno batutegeeza nti basinkanye minisita JJ Odong wa internal affairs department heads aba immigration abanira General Kasita Gowa wa citizenship and immigration control brigadier general Kwiringira bonna banira n'abalala batutegeeza nti abavandimwe bano abaagala okuva mu Bunyarwanda nti bagenda kubeera nga basinkanye abakulu abo okulaba ng'ensonga zaabwe zikolebwako omuli obutafuna oba okumibwa passport okumibwa national IDs okumibwa sim cards okumibwa loans n'ebirala bingi nnyo era batutegeeza bino biri ku mukutu gwa mukulu Frank Gashuma ng'ategeeza nti minisita yabasuubizza okubeera nga bamutuukako bunnambiro saako n'okukola ku nsonga zaabwe kakati bw'omega toluma abavandimwe kitegeeza abooluganda akatono nnyo ka history katukaddukemu katono nnyo ng'obudde bugenze mu 1960 1950s abanyarwanda bagobebwa ewaabwe naye basooke beebuuze lwaki bagoba bajjajjaabwe okusobola okujjawa naye bagukira ku muliraanwa enkole naye abanyankole babasenza luti ne babagoba ne bagamba mutuwe ku ttaka tulise ku nsiteza feraga timwe nayo mulisizaaki muddeyo ewammwe
nene bekwatakwata mu mangu nnyo abaali basajja abagagagaga baali bategeera ne bagula omukulu Kazola kojja wa Jente Museveni n'abawolereza naye mu kubaliza okubawolereza oba kyali kituufu baba basingisa musango malise whatever ne bagandi muddeyo ewammwe yali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Sir Edward Muteesa by then yali myaka 37 bwegityo n'akwata ebbaluwa n'agiwandiikira Kabaka wa Nkole ne representative wa Queen atudde mu Nkole n'abagamba abantu abo temubazzaayo bagenda bajjako mitwe mubampe Kabaka Muteesa n'abaleeta abamu ne bagenda mu Majaani e Namutamba abandi bagenda Bikajjo wano abamu bafuuse baminisita bwe ngumenyera banonyolera baminisita nyinza bamalayo kakati baba bagamba nti balinyiriddwa nnyo kiki ekisinga obukulu ng'eggwanga baliteese mu constitution y'eggwanga Uganda kubanga zi mu 95-96 awo constitution boogera ekigambo ekyo nabuuza abantu benali nabo abaali bansinga mu byonna ne bagamba naye constitution yeno ngezzeemu gadde bengalye tosobola kuddira ggwanga limuwawula nsalo n'oliteeka mu constitution naye agitooza nti n'ensobi yakolebwa amawanga gonna ogadisitinga kiki ekyali kigendererwa ennyo kyekibuuzo kakati sooka ombuulire lwaki mwagala obuvandi kusinga okuba nti eggwanga lyatongozebwa muki mwagala eggwanga livuye mu constitution libayingizeyo obuvandi oba mugenda kukola mawanga abiri bavandi balala n'abanyarwanda balala ekyokubiri anjagala ombuulire olete ku banyarwanda abo abali awo olwaleero omubuuze passport gy'otambulako ey'erwanda eriro ddawa agikutere ku mmeeza awo ekyokubiri ekimu ku bisinga ddala okuba ebikulu ofiisi ki gye bataliimu abanyarwanda bajja wano mu 1920 n'omusomo nze muli musezaana bamuyitanga Lubakali wekazala Nyamunuuka waliwo yafa ne Lwejema musajja munyarwanda pulezidenti w'e Rwanda Lwejema yali mu magye ga ggwanga Uganda ne mu NRA yalimu n'ennamba agirina eyafa yali minister of defense yabeerako army commander ne tuleeta omulenzi yali omuteera ye Mugisa muntu yera mutabani wa muntu yera ekitunga wali Lwansamiire kiki ekisinga okuba ekikulu ng'ogezi ne ku ballot paper y'obwa president ng'oli munyarwanda munoonyaki ekisinga ku ekyo bagamba eddembe lyabwe litya obwongo litya bantu bwe babakwata bamu babeera mu makomera kakati abantu bamibwa ebintu ebyenkizo mu ggwanga kakati ebintu biri bibiri eggwanga Uganda lirina abanyarwanda mwe bali bagasumba muyinza okubeera muna abanyarwanda abajja gavumenti etula negamba naye mmwe muzzimu muyinenge gye mwazzimu nga kisikuli ki temuli bannayuganda kubanga obunyarwanda olina okubeera citizenship ng'oli munnayuganda naye oyinza okujja ate immigrant aye nosalawo ofuuka omuki gavumenti ekulaba nega nedda ssebo nti tukulaba gwe tuli muki toli munnayuganda kubanga asobola oyita mu mateeka n'afuuka omunnayuganda endangamuntu bazirina passport bazirina bavuganyiza ku ntebe y'obwa pulezidenti bw'eggwanga ki Uganda era future president omu kuba ogyesuubira ayinza okuba omunyarwanda kuba Mugisa muntu wuyo kwali si miwanvu kuba tabwegaananga kusolowooza nti ayinza obwegaana kati kuba ogambye nti obwa president mubwesimbyeko baali badde baga nti ssebo nti tojja kuba president oli muki obote nga yeeyambisa titooke ne bayita ojoko bwe baali bawandiika amagye ga Uganda National Liberation Army bagamba nti ssebo Mr. Rwejema tweyanzege contribution gyokoze owumuziddwa mu magye ga Uganda tolina namba mu Uganda oli munyarwanda ekyo bakimugamba life ne bamudisibisinga muki ne bakwata president afuga Rwanda olwaleero ne bamuga tweyanzege Mr. Kagame tukuumuza amagye oli munyarwanda oyo yali badayigamba nti ne lwaki mutusosola fe abasajja abazibalwana okuva e Tanzania mutugobye muki mu magye era president Museveni n'abakwata n'abafuula ba body private guard be
ensonga eno agitujja kwongera ogikubaganyako ebirowoozo nekiki ekiri emabega wa bino byonna ekiri emabega w'amawulire ne bino ebyogero abantu baagala kwongera kutinkuula fitina kubanga bw'oŋŋamba nti toli bumativu ku ekyo ntandika okweraliikira mwatugambako emabega eyo mwagala katikkiro alondebwe buki bulondebwa bwe mutandika okuleeta ekigambo ekyo nga mwali mwagala katikkiro alondebwe bulondebwa obwakabaka buba bukyaliwo obudde bukyodeko si bulaba kulabira tutuwuliza okutuwa amatu gammwe byetusobeza mutusonyiwe newe tubuzeemu mutulungamye kuba siffe tusingayo okumanya eri abatuddeyo mwe tusinga okumanya naye bukomenti bwe muteeka wansi awo muteeke omugambe nti muzeeyi wano wakoze eki kunyinza okwogera ekigambo kinsumattuse naye nga kyembadde njogera mbadde nkitegeera mukama katonda atuwangaaze ssaabasajja awangaale n'abatukulembera bonna katonda abateekemu amagezi ateekemu wisdom muli mutima balabe nti kino kyetuliko si kyekituufu ekituufu kyeki kyetutambula nakyo kubanga byonna bisoboka kyesitoyinza kwerabya ramadhan ogyeteketekedde otya okuyambako ku bantu bano abantu mbayambira ddala ne mukama katonda akyampadde obulamu nti bukyanga ntandika kubaawo soosanga mu kisiibo mukama katonda eno kimwebaliza obulamu abompadde ate era abantu mbayamba nnyo bwe mansobodde ndi musajja akisiri mugagga naye gwe mansobodde okuliisa muliisa bwe mansobodde okuwamuwa kaiga kubafe obusiraamu butulagira okuyamba oyo abatakola ki era n'akagambo ke natandikawo nenga bannange bonna abalina yingira mu supermarket fisa siringi 10 ruwo omusirikale ali kuki ku mulyango ekyo nakitandika era nkikubiriza buli muntu yenna kubanga nisira mu kisiibo wonna kubanga omusajja oyo balaba babeera ku hoteli balina leftovers zebalya naye kati singa mujja ne mwekunga ne muyingira supermarket abantu 2 olunaku 3 5 singi 10 n'emitwalo 5 weewaawo tetujja kubeera nga tusuukawo nkwenza nnyo haji okuneegattako ekyo kino ekyolwaleero abadde haji muhammad kizito bwe ntambule naye ekyo kino ekyolwaleero tujja kuddamu okukwatagana olunaku lujja kubeera lwa bbalaza atera okuba tooki mu nsonga ez'enjawulo ezinaaba zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu uganda n'olwokubiri bwe tukyera atakuumira mpeera abankuumire nsigaleze muzukulu wa gabo nga moses wamala ayi katonda kuuma maaso moogi